Oli mulungi gwali ku the still hope to age media n'emikutu gyaffe emirala bana yakabanga kabadde kanene nga tetulina mmwe atubadde bize ku Tish TV naye tetubeera biranga bana the still hope tukyaliwo okwongera okuba nga ate tubaweereza olunaku leero alina akatambi kenjagala okuwa anadde empita ayitako ku mikutu emikwanira wala oba emitimbagano nendaba abasumba bagalamiza abaweereza n'endiga ne babasabula kibooko kigambibwa mbu butawaayo kimu kya 10 ate abalala babakubye okubanga beebuzaabuza abalala tebaweereza nga kiteekeddwa ne babakuba embooko ku katuuti mu maaso g'ekibiina kyonna nga kiraba. So nengamba video eno katusooke tugisharinge ate tulabe ebirowoozo byammwe. Oluusi tujyana tubagamba bana ekkanisa weezityo gye ziri ezikuba abantu kibooko nga tebawaddeyo kimu kya 10 ne muwa mulimba. Eyo kkanisa eri mu Africa, it's not abroad, eri mu Africa. So ekizibu kye tulina nti ffe mu Africa buli kimu tukitwala engeri gye tulabamu. God, it's true, olina okuwaayo ekimu ekyo 10. It's God's command. Naye kano tajja kukaka nti oba okiwaayo batokiwaayo, gwamanyi oba okiwa oba tokiwa, it's all about you. Kiringa okwonoona, gwamanyi oba oyonoona oba toyonoona. Naye Katonda agambye okwonoona kibi. Sin will lead you to death. Kati gwasala whether you sin or not, he will not force you that you don't sin. That's God. He gave you free will. Naye ate bano abasumba abamu ebintu babiteekamu nnyo feeling. Babiteekamu feeling ebyawandiikibwa baagala babituukirize n'okusinga nnyini byo eyabikola. Naye ate tebabikola out of God's love but out of their what? Anxious nga baagala okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ye lwaki njogera gyo kasobola kuteeka video ya dakiika seconds 30 olabe embooko weevuga mu kkanisa tukome. Gye bayita embooko ensajja oba nkazi oba nsajja naye lemetere buli obeera n'omusumba yenna ng'akukako okuwaayo ekimu ekyo 10 oyo aba nabbi wa bulimba. Omusumba talina kukukaka, omusumba alina kukubuulira nti munayo olina okuwaayo ekimu ekyo 10 n'akomaawo, but to force you to tithe is not biblical. Olaba nennyini kyo takukaka, but who is the pastor to force you? So tulina abasumba ebimu eby'ekumi babisaba nga abasaba ssente ze baakuteresa. N'omuntu yakuteresa ssente oba yakuwola ajja mu bulungi, naye bano akukolimira kasa tobiwaayo, akukolimira. I'm telling you. Agamba gwe bizinesi zo zifudde akwatwayo ekimu kya 10. Banange abasumba bamu kasogera n'ogaba nalina embeera gye mpita mumanyi kyasobola okubuuza otithinga otya, how often, owaayo meka? Okitegedde wadegeya nti oli mwesigwa oba owaayo weziti abangi ayagala eri gy'oziwoolekera oziwaayo otandika omuwa. Ate abamu oba omuwa buli mwezi. Manye oluusi bakama baffe balwawo tusasula. Ayinza n'otwala emyezi 2 togenda mufoosinga. Ye abamanyi buli mwezi balina okuwa. Era omugala tebansasula agamba olimba n'otandisa okwonooneka. Ate nze nkubuulira onoozanyira mu kimu ekya 10 eyo Saudi gy'oli. Otomanyi nti oliyo ku lwa ssaala ya Katonda. Katonda yakukuumye. It's true. Katonda yakukuumye naye takukuumye lwa kiweebwayo. Manya lwa tithe. Nedda. Singa Katonda yali atukuuma lwa tithe bangi babadde yabatta dda. Kubanga abatali balokole tebawa tithe n'abalokole bennyini tebawa tithe. Kati ebyo batulimba mbu oliwo ku lwa tithe, omulimu gwe guliwo ku lwa tithe.
it could be true naye ate tetukibesingirako nnyo kuba mirimu mingi gyokoza nga tegina tithe. So though sirivumira nti tithe tulina ogiwaayo olwokole tolya tithe enjigiriza eriwo ennaku zino bwe kimu eky'ekkumi oyagala okiwaayo oyagala tokiwaayo simanyi ekimu eky'ekkumi kyali kyandagaano nkadde oyo sitaani gwekola principle ya Katonda msimanyi tuwa pastor kwegaggawaza gwe waayo anti ekizibu kye tulina tusinza abasumba era tutundidde basumba era buli onowaayo ekimu eky'ekkumi kino ng'amaaso go gali ku musumba era ogenda lowooza nti akirya naye gwe owa Katonda oba yalimanya na accountability ye olwo olunaku gw'ojja kuba gw'okivuddemu nga ng'okireseemu pasita oba yawasaamu oba nagulamu amamotoka yamanyi igwe wakola ogugwo. Kakati tokkiriza pasita akutwaze mu geyeena lwakuba ekimu ekikumi agenda kirya, tokikkiriza. Okitegeera? Gwe waayo ekimu eky'ekkumi kyo ebisigadde birekere Katonda. Katonda yennyini agenda okuyimirira wakati gw'ojja kuba obuuse, ojja kuba okivuddemu nga pasita yakisigaddemu. So enjigiriza y'obwa Setaani egenda mu maaso you must not tithe bw'obaawo ekyawandiikibwa okutithinga kukutwala mu geyeena. Bibiri kale tekirimu nti otwala ekimu kya kkumi ogenda mu geyeena. Tekirimu. Naye obutawaayo ekimu kya kkumi it is a sin. And a sin it is. So si buli kibi kyonna nti baakiwandiika mu Bayibuli. Nedda. Okusoza bakuwandiikako mu Bayibuli. Naye si kibi omuntu n'agamba ekintu n'omusoza oba pasita nange n'omusoza. Si kibi okuziimuula okola ki. So waliwo ebintu ebimu bye baazingira awamu nga bigwomu. So obutawaayo kimu kya kkumi mulokole tolya kimu kya kkumi baba bafeera. Bw'osanga abamulekwa osanga abakusitwiti n'obawo ekimu eky'ekkumi oba owaddeyo. Katonda teyali musiru okwawula ebintu ebyo okuyamba n'abiteeka walala n'ebirala buli kimu yakiseparatinga. Oba oyagala kuyamba genda osome Matayo 25 ojja kusangayo awo ayogera ku kuyamba naye ekimu eky'ekkumi akyogera kyokka. Era ne mu ndagaano empya baakiwa okuva ddala mu ndagaano enkadde Abulaamu ne mu ndagaano empya baawaayo. So tobeera deceived. Naye ffe kyetugamba nti ensaba, my goodness, ensaba gye babisabamu ate yo esusse ogw'omulamuzi. Baba batuuse n'okubasabula kibooko obutakiwaayo eba esusse. Kitegeeza pasita ye yatandika church as a business. Kuba buli musumba wabanga atunuulidde kabbowaati ebyo bye bigenda okuddirira kuba kibooko kubakolimira nga temuwaddeeyo mufe abasabira omukisa. Let me tell you, as a pastor ekitegeeza mu buli muntu gw'osabidde alina okujja akwebaze. No. Weyandi bw'gyosabira Mukama abakole bulungi baleme nakukujjukira. Naye Katonda ye alina engeri gy'asasula, alina ababi bajoleeta ate bagende walala. Okitegeera? So tofokasinga ku bantu bazze. Abasumba we bato akuya n'esimaga maama nga weerabira nenkusabira oli bulungi wadde okujja okwebaza okuleeta ku nsigo ekimu eky'ekkumi oba okitwala. Nedda pasita. So omuntu oyo yennyini Mukama amulungamye oba ye yeerabidde Katonda yakukozesa tasobola kwerabira. He still remembers you. Era Katonda oyo yakukozesa alinayo akasanvu akalina kali eyo kasirise. Waliwo n'abantu bajja okukuleetera nga sinabaakusabira. Ajja kugamba pasita nze ebigambo byo byampadde omukisa ankusigemu kino nga tomusabire namusabira ng'ate abaamusabira n'afuuka ekyo kyali bali walala tagibawadde naye n'agireetera gwe. So tulekeraawo okupiininga abantu be tusabidde ne babeera obulungi. Lwaki tebabajjukidde? Lwaki tebakomyewo mu church? Lwaki tebasize? Abantu walugwenagako naganze bana byansabira abantu bajja ne basabira ne babeera bulungi naye tebadda. Gwe abaleeta badde bakole ki?
unakuwa ekyawandiikibwa ojjukira abagenge 10 mu Bayibuli omu we yadde okwebaza babawa ebyawandiikibwa bana abasomba akuwa ebyawandiikibwa abagenge 10 omu we yakomawo yawonera ddala bali omwenda tebaawona akalina saaga obeerenga abagenge bali bagenge. So kyekizibu ekiriwo nti Katonda aleeta omuntu oba musabiro baki ate tutunulira oyo muntu otunulira oyo nabeera bulungi. Gwe pasita Katonda akuyisizamu mukisa gw'abantu oli kamwa ka Katonda kyola Katonda kimunyiiza ng'omwana wazze namuwa omukisa Katonda anyiiga tanyiigira ki. So kati gw'oli kamwa oyogera bwogezi what God says naye ate tumanyi tutandika okukolimira abantu bano lwakuba tebakomyewo lwakuba tebawadde 1/10 mu eyo kanisa lwakuba n'otandika okibanja ng'obanja salale oya ne salale mukamawo osirika n'emyezi 2 nga tomunyega naye ate 1/10 oli muleke Katonda ajja muoluŋŋamya lwakuba nammwe oluusi we batabajjukiza mulyandye oluusi ne musiga mu maggwa mu kifo ekikyamu olaba abamu lwaki ssente zammwe ziri mu mukisa gye mutwala ebimu eby'10 mubiwa ba agenti ba sitaani z'ababuuliro agamu tegakyali makanisa aliwo okwata ssente zo n'oziteeka mu kikyaki ekifu ekiri demonically possessed golowooza ssente z'osigaza zigenda kuba n'omukisa oba olowooza oba oziwadde Katonda singa onokwata ssente n'ozitwala mu nsabo oba oziwadde Katonda. Kakati namwe mubeere sensitive musabe Mukama abaluŋŋamye nga mu bifo ebituufu mwe mulina otwala 1/10 nkwaso ya mukisa gwo nkwaso ya ssente 1/10 it's a point of contact of your money. Ali bwe wokikwana n'ogeza n'okikasuka mu bannabbi b'obulimba bubu mwana wange ojja kubeera gy'obeera okole ojje ozimbe akayumba ozimbe oguleka polo ozimbe akayumba okomewa ne Uganda obitunda atoddeyo oba okomewa okole bizinesi yonna esirike. So we must be careful naffe nga banabasoma tebanabazibanja nga ababanja ze babateresezza naawe beera mugezigezi ng'obwana bw'emusota wajje muwa ssente zammwe wajje otwala 1/10 matters ali chachi ngeye kuba kibooko owaye 1/10 n'olowooza mbu osiza mu nnyumba ya Katonda awo oba otadde mu maggwa gennyini agawedde emirimu. So twegendereza amakanisa agatabuse era oba owaye 1/10 musumba abeera mukwano gwo nnyo buli naku akubira n'essimu akubuuzaako naye webigaanyi emiteri omuntu gwowa 1/10 are responsible for your success and failures. Era ebintu eba bitabuse oli wadde muga imirira nange mirimu nga gitabuse sinsabira imirira nange mu kusaba okitegedde naye abamu webanga biseera omukubira amasimu nga takwata n'omusindika mmese nga pasita kiri bubi nga takwata okitegeera naye omwezi wawe nga guggwakaawo nga amanyi salalaze meseji zonna azikuba bluetiki takuddamu naye pasita nsindike ku namba ki 1/10 Mukama Katonda wange oyinza olowooza alinamu autoreply oyinza olowooza eri autoreply teeka ku naye tamanya gano wayitewo dakiika 10 nga tanaziraba nga sinaziraba wayitewo olunaku kiki wabadde ongezesa sitaani notakukema n'oli 1/10 Mukama atuyambe. Kale kiko kenjagala obbawa naye tubeere bagezi tubeeremu ninjogera ennaku simanyi weebereremu oba muki kati nze nkugamba beera mu Kristo wajja owa 1/10 editamininga ki ky'oli saawa zino financially beere bulungi mweraba.